okuswala His Excellency the elected President of Uganda Egwanga Gamukanuse Omutemu agenze maaso n'okuswaza Mwami Kabulwa ono nga badde ateekateeka okuleeta propaganda ze eza bbomu nga bwe zizze mu kibuga Kampala naye munange amawulire ge tufunye gatulaga nti waliwo abantu bebe baateekateeka nga guno gwe mulimu gwe gubazannya gwa kutega bbomu buli bawulira nti pulezidenti w'eggwanga Egwanga Gamukanuse agenda kubaako entambula kwatambula agenda kuddamu okukola North Countrywide Tour munange nga baagala okuleetawo ekyabbomu naye twongera bajjukiza n'obategeeza bannayuganda leero musanze balaba bannayuganda musanze bategeera bannayuganda mwasanga balabufu nga ebintu babirabira waggulu era nga twongera bajjukiza n'obategeeza temukyalina kye mugamba olugendo lwammwe lulabika nga lwakuloozinga yo propaganda ne bye mwagala okuleetawo byonna ffenna tubimanyi nti tebikyakwata ku bannayuganda kuba kati abantu bazibuka amaaso abantu bamanyi obuzannyo bwa Museveni nti wekino kikyagenda kubeerawo ajja kukizannya bw'ati ajja kuleetawo bwe kiti naye mukwano gwange muganda wange Katonda ali wamu naffe era nga Katonda atukulembedde tewali kijja kutulemesa kutuuka gye tulina kutuuka excuse me ate tewajjigula kijja kulemesa bannayuganda tuuka ku buwanguzi tulina okukkiriza nti tutambulira ddala okubeera abawanguzi era abantu abaagala okulaba nga Uganda yaffe etambula era ng'egenda mu maaso tulina okukkiriza nti tutambulire wamu era tulabe nga tutereeza eggwanga lyaffe byonna ebisobeddwa byonna tujja kubinunula Uganda eyawamu ye Uganda etambula Uganda eyawamu ye Uganda etunudde okulaba nga tutambulira ddala nga bannayuganda so wake up Uganda, this is our time. Ne mu bitundu ebirala duka mujja gamba lwaki obalabudde bajja tuyamba maaso eyo ya Museveni alagidde mujjibwewo era bwe mwekeberakeberamu waliwo bannammwe abamiisinga waliwo bannammwe abafa mu nfa gye mutategeera omutwe gumuluma n'afa nafuna accident n'afa bw'oba omanyi nti okola mbuya mu sseemwayi oli mu iso oli mu bitongole ebikuumaddembe bibadde bitokyalinga abaana ba Nuupu now the hunter is now the huntee sibe bagamba abadde ayigga kati bamuyigga balagidde mwenna mujjibwewo mwenna tewali kuleka bujulizi olw'ekyo ekitambula so nze mbakwatiddwako ekisalwa nsonga mujja kutuyamba abafikawo batuyamba Bayibuli egamba Yobu waliwo yawonangako najja nayogera tubadde bwe tuti ne bwe tuti kino kyekiba nze nsigaddewo bw'omanyi oli mu bitongole ebikuumaddembe ng'owamba abaana ba Nuupu dduka ekirala muganda wa Mpuuga ow'e California yazzeeyo e Uganda abadde aprofilinga omusajja oyo namubawoningako nga mutula ne muzi meeting ze ez'embaga gye yali agenda okuwasa simanyi honale bonna nnyondo bbeeyi ya birime muganda wa bbeeyi ya birime saamubawoningako atutte fayiro zammwe fayiro mulimu amannya gammwe era basisinkanye ewa Museveni babaddeyo bakoordinata ba Mpuuga ne Biijirwa abaddeyo era Biijirwa ayinza okutandika okutambulako okugenda mu diaspora anda Mpuuga atambulire mu kifo kya Mpuuga olw'okuba Mpuuga aliko ekibulooka ne Biijirwa naye abaddeko ali mu ssaka eyo muganda wa Mpuuga fayiro yammwe ab'e California bw'oba omanyi waliwo baddeko naye mu bintu ng'alina erinnya lyo yali tutte liri wa Museveni kitegedde nzizeyo ku division zaffe ebyo mbadde mbibuusa
Uganda UPDF ina divisions mukaaga. Div 1 Kachiri, Div 2 Makenke Mbarara, Div 3 Mbale, Div 4 Guru, Div 5 Acholi P Lira, Div Div 6 Mountain Brigade etwala olububuto lwa Kasese Karugutu wali ku mulongoti simanyi ku kalongoti weya ebyo eyo Mountain Brigade. So kati abasirikale bonna abali mu divisions ezo bagenda kusooka kuwugulwako bakendezebwe ddala batwalibwe mu ggwanga lya Congo oba erya Central African Republic okusobola okubaterekako eyo okubafuula bize eyo SFC eberenga taking over eggwanga bwe baba bakuwamba. SFC egenda kutekinga eggwanga kubanga ekuze nebanga erina divisions nnya kati jukira PDF badde erina divisions mukaaga kati SFC erina divisions nnya. Division M erina Kasongola, Div eyokubiri erina B Camp Museveni, Div eyokusatu eri Agago, Div eyokuna bagenda giteeka Mukono. Mukono bagenda teekawo enkambi ennene egenda okubeera ng'etwala division ya Buganda region nga bw'olaba Kachiri bw'etwala Buganda oba Kampala Metropolitan. So eya SFC egenda kutuula Mukono. Kyova olaba nga waliwo ekyo ekisengula abantu simanyi byalo 6-7 baagala teekawo division z'amagye. Bagenda giteeka mu Mukono mangu kubanga ekyo okukikola olunaku lumu baba bamaze okubateeka awantu nga kiwedde. So tulowooza mbuno biri wala nnyo. So ebyo bigenda kujja oluvannyuma lw'okwewamba. Nabagamba wano nga waliwo akalulu ka America babadde basuubira ebintu bingi nnyo era olunaku lw'eggulo babadde balowooza nti abantu bangi bajja kweyiwa ku kkubo nga baagala kitambulira omwo beewambe. Nagaano byogerako olw'ekiro nga bwe naabyogera mujja kutya mugambe nti ntiisa abantu. Era olunaku lw'eggulo olwo lwa Parliament kamera zonna ku nguudo zaabadde off. Tebalina data naaka. Kamera ku nguudo tezakutte kintu n'eki. Babadde beetegeka nga bamanyi nti abantu bagenda kuyika ku kkubo. Ekyo nakyo kyabasaze. Era ne pulaani yaabwe gye babadde baagala yabasaze. Eyo ey'okkubazaake n'ebirala bingi. So division ebeera bweti. Bwe babanga babala ennamba oba gundi z'amagye engeri kyovulaba nga Museveni afuze nnyo amagye n'agafuga. Babala kuva ku bantu 12 babawa leader abeera kopolo oba sergeant. 12 times 3 abe 12 babayita section ebeeramu abantu 12. Kati n'obala abantu 12 emirundi 3 kubanga 12 emirundi 3 baba abantu 36 eyo nebeera platoon nabo ne bagiwa leader platoon commander. Noddira abantu 36 times 3 ne babeera abantu 18 eyo bagiyita company oba koi ebeera koi nayo ne bagiwa leader. Kati naye nga ne mwabo era buli 12 balina leader bwe batyo ne babeera omwo bwe batyo bwe bazimba leadership y'amagye. Then koi ebeeramu abantu 18 emirundi 3 ne bajjamu kye bayita battalion ebeeramu abantu 324.
Neera n'ogibala emirundi esatu n'oweza abantu 972 eyo nebeera brigade. Kati brigade nayo abantu 972 times 3 ne babeera abantu 2916 eyo nebeera division. Okitegedde? Eyo eba eduumibwa brigadier oba general omu kwabo yabeera in charge. So kakati SFC ina divisions 3. Bugata brigade 3 ofuna division. Kati bayina division. Nkugambye division ebeeramu abantu 2916. Duli UPDF ebadde ina div 6, kati SFC ina div 4 oba divisions 4. So bagambye okwewamba oba okulondera mu parliament nayo tebagenda mu kalulu ka direct nga bwe tukabaddemu ebiseera byonna ebyemabega, kubanga kajja kukozinga mushikira nnyingi nnyo mu Uganda. Mukitegedde ekyo? Ngenda ku birala. Aba UK ne Ireland bwe babawo obutwa, gwe gulenzi gwe otambuza obutwa, gwe gulenzi gwe gundi Kanani, Judy Kanani, Judy oyina ebizibu bye bikumala. Oyina omukyala mwakamale muli mu myaka ameka, temuyina baana, oli mukutta abantu b'abandi bawa butwa. Aba abantu si be bakugaana okuzaala. Genda ofukamire ku mavivi ogambe Mukama, kwata mukyala wo ku mikono bwoti, musabe Mukama abawa abaana. Lekera okutta abaana b'abanno. Otambuza obutwa kubanga tomanyi mwana bw'aluma. Gwe kuba ku simu yange +97433939639 nkusabira ofune omwana. Oba mukyala wo nkusabira ofune omwana. Nkusabira ofune omwana, temuyina mwana mu nsi. Kale buli muntu atalina mwana nkusabidde Mukama akuwa omwana wamma. Buli amwagala Mukama akuwa omwana mu linnya lya Yesu, naawe nkumaze. Mbawadde ennamba ya Anthony Akol eyakubye Honorable Zake, ennamba ye ngibasomedde awo sigenda giddamu. Ebintu byabadde bingi nnyo ebyabadde emabega w'ekyo ekintu. Era nkubiriza mwenna ba online warriors n'abenkyukakyuka mwenna, mbegayiridde ekintu kino temukitwala mu mawanga. Oluvannyuma lw'okubanga ba Museveni nakugamba bakola ekintu kimu naye nga kinene nga kirina ebirala kye bitegeeza. Mpuuga ali ku minkekera, Mpuuga ali ku minkekera oluvannyuma lw'okulemererwa ddiiru yonna nga bwe yabadde alina okugikola. Ddiiru yabadde bweti, waliwo wanantawanya mu ddirisa. So ddiiru yonna bwe yabadde erina okubeera yabadde erina kubeera bweti. Nabagambyeko eggulo bwe nali ntegeeza Honorable Senyonyi. Bwanika ye yali alina okukola ekintu ekyo. Mpuuga bwe bamala okukigiraagiramu awo, Bwanika yali akikkiriza provoking Honorable Senyonyi. Era Honorable Senyonyi yali alina okufa. Yabadde alina okufa. Kati ne bagamba nedda, oluvannyuma ne bakikyusa. Ne bagamba Zaako ono ayagalwa nnyo abantu ne mu palamenti ne bweru wa palamenti. Ab'opposition mbuno bamwagala nnyo Zaake. Ne bagamba kati olutalo lutandikire ku Zaake. Nti bw'okuba Zaake abalala bajja kujja. Kati gundi ebeere y'amaanyi. Wakati awo babadde bamanyi nti ab'opposition bagenda kuvaayo nga bakuba ono bamugwire kumukuba. Kaakati nga ye yeewadde yakubwe naye Ssenyonyi afe.
ebintu bino birimu mpuuga birimu Muwanga Kivumbi muwulire bulungi ebintu bye mbagamba era His Excellency ngenda sinaba bimuteerawo wali naye ngenda kubimuteerawo bulungi byonna wulira bino ensonga lwaki balonze Akoro His Excellency Kyagulanyi abalemeredde ku nsonga ya countrywide tours baagala ekintu ekimulemesa okubuuka Kaluma okudda eri era bakyovula bango oyo omusajja yamukubye baagala tumulumbe nga tulumba tribe oba region mwala abantu mwe temukigendamu mbuka kati bwe tukikola beekumemu omuliro bagambe nti obanga Abaganda mutusosola nga mugambye bwe mutyo omuntu temugeze okubuuka Kaluma okujja eno kubanga bayagala okukivuga ku parliamentary regional parliamentary sittings ne bagamba Abaganda tetwagaliza Northern Uganda ne bakivuga n'oyo omusajja yakirimu nga bagamba mbu Abaganda banoonya ekintu Museveni anoonya ekintu ekikutula enkolagana yaffe ne Northern Uganda tuddemu tubeere mubiri bye yatusala n'agamba mbu abanyanya be baatusala ng'abanyanya kitegeeza abanyanyazi tekiriiyo mu Lukyoli ne mu Lulango ne mu Lulugwala Abakyoli n'Abalugwala tebalina kigambo banyanyazi naye Museveni yakisalako n'akiyita abanyanya era baagala tugambe mbu omunyanya yakubye Omuganda nedda bwe wabaawo entandaalo ya Akoro agigendeko nga Akoro so singa region mujjukira jjo bwe nabaleetedde security alert ya Joyce sister zange nga Museveni agamba oyo omwana agatta olutindo oyo omwana okwegatta ku social media okwogera ayingiza revolution ate etabadde eri mujjukira nga mbagamba ebintu ebyo days before back mujjukira nga nkibagamba kati bayagala tuyingire mu lutalo nga lwa region kati His Excellency nupu egenda okusala Kaluma ebivubuka biri bikwate emigo n'embuukuuli bimugobe emisinde bimuzze emisinde bimusaze Kaluma bimugambe toddamu okusala okuvaawo okudda eno mukitegedde bulungi wulira olunaku lw'eggulo mpuuga ne Muwanga Kivumbi babadde balina olutalo ne sirukomentingako ne ŋŋamba kammale okulugoberera n'ensala amagezi gonna ne tusala amagezi gonna okufuna ennamba ya Muwanga Kivumbi bw'ofuna ennamba y'omuntu mpoma satellite kiba kyangu nnyo okumanya biki bigenda maaso ulire byabaddewo eggulo olunaku lw'eggulo Muwanga Kivumbi yakubidde Mpuuga amasimu nga Mpuuga takwata n'akubira Mpuuga nga Mpuuga takwata kubanga omusimbi gwa Muwanga Kivumbi yabadde alina okugufuna mu budde yageze okulaba nga Mpuuga takwata Muwanga Kivumbi n'abaako gwakubira mu gavumenti ng'amugamba omusajja ono tumaze okukola ddiiru kati ezanga aziremedde mugende musome physical appearance ne gundi ya Muwanga Kivumbi lwe yali ku kitebe kya Nuupu ebigambo byonna bye yayogera tebigatta tebigoberegana yali mu panic yali uncomfortable yali gendo labe speech ya Muwanga Kivumbi ojja kakasa nti Muwanga Kivumbi abadde alina ekintu kati bwe yamukubidde n'ayomba n'agamba esente ezange mwaliziwadde omuntu omulala si Mpuuga
Mpuuga oluvannyuma oba mpuuga teyabaddewo oba yabaddewo mpuuga oluvannyuma bwe yazze n'asanga Mystic Calls ndowooza n'akubira Muwanga Kivumbi ne boogerezeganya mu bigambo bye baayogedde nga Muwanga Kivumbi agamba mpuuga nti mpeereze driver wange azinone. Mpuuga n'amugamba nedda zino sente nnyingi seesiga muntu njagala omuntu gwe neesiga nga nsobola okumuvunaanyizibwako. Mpuuga n'amugamba kansindike driver wa mukazi wange akuleetere sente ezo. Sente yazitwalidde mu kaveera ka green. Njagala Muwanga Kivumbi yeegaane. Njagala Muwanga Kivumbi yeegaane. Muwanga Kivumbi ebintu ebyabadde mu mwanyi wulira kiki ekiriwo. Muwanga Kivumbi baamugamba asigale ku saidi ya Honorable Ssenyonyi. Ya Honorable Ssenyonyi. Sobola okubaako by'amanya n'okwefuula advisor ku nsonga ezimu. Baabadde beekengera opposition obutalinnyira ddala mu paalamenti. Kati nga bano ba Muwanga Kivumbi be balina okuteekawo ng'abalina tactics ng'abayiiyiza ennyo ng'abateesa tugende tubeereyo. Olaba tusobola. Kakati senga tuba tugenzeeyo. Kati Honorable Ssenyonyi atunule ng'alinako ba senior abamuwagira abamuli okumpi. Naye bonna si kye baabaddemu. Zaake yabadde kwalaali, waliwo abali kwalaali nga bo bagamba ekijja kijja oba tufa tufe. Waliwo abatundayo bannaabwe Muwanga Kivumbi y'omu ku bo. Abantu b'e Butambala senga mubadde mumanyi senga olwaliro ennyumba za Muwanga Kivumbi zonna ziri ku ttaka. Ey'Ekirinnya-bigo egwana kati kubeera ku ttaka. Ennyumba gy'alina mu Kampala, amakaaga agali mu Kampala gagwana kwokya. Ne mu kyalo gy'ava naye wagwana kwokya. Muwanga Kivumbi nze muntu atayanguwa kwogera ku muntu bw'oba ŋŋenderedde. Kuba nina kapasite esooka okunoonya bwe njogera ekintu bwe nsimba mba nsimbye bwe nkikwata bwe vvi mbeera nkirina. Muwanga Kivumbi ssente ze yazifunye kawungeezi k'eggulu ate yabadde atandikiddewo okuyomba ng'agamba nti mpuuga ssente ze aziremedde tazimuwadde. Kati Muwanga Kivumbi gwe yayogedde naye awo we wabadde poroblemu we twatandikidde okulondoola emboozi yonna mpaka lwekyawedde. Muwanga Kivumbi n'afuna ssente ze. Driver wa mpuuga ye yatwalidde Muwanga Kivumbi ssente ze yazimutwalidde mu kaveera kabadde ka green, ekiveera kyabadde kya green. So, basenior MPs ab'opposition abaakibaddemu nga balinga abali ku saidi y'abantu babalimba babadde mu comedy. Naye mpuuga ali ku minkekeera kubanga yakakasa n'agamba eno ddiru agenda gigoba bulungi nnyo. Zaake ne Zaake Ssenyonyi Lutamaguzi bo babadde kuswaddiru babadde balina okufa kubanga yabadde alina obbakuba yabadde location zaabwe bonna nga bwe batudde nga aziraba bulungi nnyo. Naye mu Chaos awo waliwo n'oweenaaremu yabadde agenda okubwa babadde basuubira nti Chaos egenda kubeera y'amaanyi nnyo bive no bidde eno beetolola ensonda n'ensonda bakubagane badduke. Then oluvannyuma Zaake akubwe kubanga Amongo ne Mpuuga tebaagala Zaake aveewo kubanga Zaake ye trouble causer mu parliament awo. Basegona group Mayiga babadde baagala Ssenyonyi ne
ne Lutamaguzi okufa. Jjukira Lutamaguzi baamugoba ku bigundi byabwe ebyo ebya CBS ebyo ebyebulange. Baabimugobako simanyi oba yakomawo ennaku zino. Baabimugobako nga Mayiga ne Bampuuga bakakasa abo Ssennyonyi alina okuvaawo olw'ekifo ky'obwaloopu. Nga ne gundi ono ani Lutamaguzi alina okuvaawo nti abafuukidde ekintu kye baawalula ku mikutu gya radios ne TVs mu Uganda. Tubadde nga tubibagamba. Naye olw'okuba twadde twamaze okufuna secretariat before, njagala kuddamu okwebaza Honorable Ssennyonyi, ensonga yagikutte bulungi nnyo kuba yabadde aware. Yabadde aware. Ate era nebaza ne Mukama ndowooza olw'okuba saakireeta mu public oba oli awo. Kale tugenze ku mmwanyi. Ekirala baafubye nnyo okukyusa oluvannyuma lw'okubba emmwanyi. Baafubye nnyo okujja topic y'emmwanyi mu mawulire. Topic ziri bbiri kati ezitambula: kulwanira mu Parliament, genda ku talk show zonna, genda ku mawulire ga NTV. Eddoboozi ly'emmwanyi n'ebyabaddewo byonna, eddoboozi sigino zaabuze. Olowooza kyagudde bugwi. Museveni yatumanyira, Museveni amanyira bannayuganda, amanyi abakola ebikolobero n'abijja mu mawulire. Ndabyeko ku Muzeeyi Babu, Francis Babu n'agamwage, omanyi alina agamwa agamulinga agundi aga mindset. Ye bannange, Babu tabanga yazaala mindset. Alina agamwa. Bannange Babu oyina agamwa. Babu olina agamwa mu muwa kantu kano, bannange Babu oyina agamwa. Olaba emikutu gyonna bateesa ku kintu kimu: kulwana. Ababaka ne bajja agamwa ga mindset ago. Nawe mindset agamwa ga Babu. Mugira ebimwa by'ebimu. Bannange Babu oyina ebimwa. Yambalanga masiki. Nkwega Babu tuyambe, yambalanga masiki. Ate gitunge mu jini. Kubanga ojja kuyuza masiki ng'oyogera. Waliwo akantu akatambula ak'omukyala, waliwo omukyala eyali ku eyo mu bazungu eyo ng'ali ku TV, simanyi oba yali serebu, ogundi oba yali muyimbi, najja tuziniremu. Kasagira bwe pwa akagoye konna ne kabaluka. Kati nawe Babu yambala masiki ng'ewera, eiza gitunge mu lubugo oba mu jini, naye musajja gw'oyina amamwa. Francis Mamwa. Babu Francis Mamwa. Ogira amamwa ga mindset. Mindset ogira amamwa ga Babu. Wulira, ekintu kye baliko kye boogerako, ky'ova olaba Sipiika yagambye ekirungi ne Trump naye ayiseemu